okusaba n'okusiiba kuba ne Mukama waffe Yesu agambye mu Matayo 17:21 nti wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. It is a combination. Wabula ate okusaba kusobola okukola kwokka in conjunction with faith, in collaboration with faith. Okusaba n'okusiiba, okusaba n'okukkiriza bikola. Naye okukkiriza n'okusiiba ng'essaala togisabye tibikola. Wulidde enjawulo eyo? N'olwekyo birina okutambulira ewamu. Abamu mugamba kaakati nandisiibye naye sifuna kagaapu kakusaba, ndowooza nja kusiiba lwe naafuna akagaapu ak'okusaba. Oyo sitaani yakulimba. Omulembe guno mulungi nnyo. Saba siiba, ssaawa 7 ez'emisana, eyo gy'oli ggyayo akaleediyo, saamuka earpiece oba katumbulira awo, ogette wamu essaala naffe nga tuli ku Salt FM. Bw'oba tolina akaleediyo, download Salt Media app. Downloadinga Salt Media app ekuwe leediyo ate ekuwe ne TV ku bwereere. Salt FM ne Salt TV tulina Salt Media app ng'ekuwa byonna for free. All you need is to have your data. Of course, singa ebirala byonna bwe weetaaga data. So, essaawa 7 bwe zituuka, oli waddembe okudda ku radio n'ossaamu earpiece, time gye balowooza nti oli ku music gw'oba oli mu ssaala ng'ate osiiba. Eyo gye tukukulembera nabo ogattako ey'omu mutima gwo, essaala n'etokota. Nga talinaawulira bano abandibadde bagamba jjako, tewali awulira. Kubanga mu kaseera ako sitaani aba alwana. Akozesa ababaka be bonna kulabika nti bakugisaako Salt. Kubanga amanyi omukuba. So bw'oyagala ossaako TV ku ssaawa 8 gwennyini, lanchawa ya TV ebeera etandise. N'ekutuusa ku ssaawa 9. Essaawa nnamba ekumala. N'oba ng'ogaba essaala n'ekigambo wamu naffe. Ali emitala w'amanja naabwe bw'otyo. Tekinologi akutuusaako saaviisi. Salt Media is a church away from church. Salt Media ali emitala w'amayanja is a home away from home. Obeera oli mu Uganda, wadde oli mu America, wadde oli Canada, wadde oli Bulaaya, oli mu Europe, oli mu Korea, oli luddawa, oli mu Buwarabu. Nga kaakati era bw'oli nti oli ku misingi, emisingi nga giri mu nsi yonna mu kaseera ke kamu. So excuse eno ey'ogamba bwe naaba nfunye akadde akagenda ku church, lwe naasiba kubanga nja kugenda nsabe n'okusaba. Nedda. Wonna w'oli osabirawo. Ate ne bw'oba tolina kaleediyo, ne bw'oba tolina ssimu kuli Salt Media app, osobola okwepimira essaawa zo. Omusajja omu yajja n'atuwa obujulizi baamuyimbula kuva mu kkomera. N'atugamba gye baali mu kkomera waliwo omusajja ng'alina akaleediyo katono. Emisango gyali gya Nnaggomora. Akaleediyo ako n'abateerangako Salt mu kkomera. Oli ateekangako akaleediyo n'eyatuwa sitole bonna kati kwe bali ku Salt Media. Tebavaako. Naye ono bwe baamusiba, eyo gye yasanga ebya Salt. Oli yakateekanga awo. Ne tusaba abalwadde, abasiba abali mu makomera, ebizibu byonna ne tubisabira. Misango gyali minene nnyo gye baali baabateekako. Ono ng'abagamba obudde bwonna ajja kgenda. Kaakati ne bakimanya nti ssaawa 7 waateekerako Salt ye. Ssaawa 7
lwali lumu ne tusaba ne njogera nti Katonda nga bw'ali omulamu wiiki ejja oteebwa. N'agamba kyange. Abaali bamuliraanye bonna ne bakiwulira. Wiiki ejja yateebwa. Unfortunately kubali mu kkomera, but though fortunate kwoyo gwe baayimbula. Akareediyo n'agenda nako. Akareediyo n'agenda nako. Kati omukulu ono atunyumiza ebyali mu kkomera. Atugamba nti ne beekolamu omulimu. Ssaawa 7 bwe zaatuukanga ne bagenda batuula wali awaabeeranga omusajja oli n'akareediyo. Ekkomera alikwagaliza, akwagaliza ekkomera, akwagaliza ntaana ya ku nsi, ago ge mazima. Abasajja ne batuulanga wali. Omusibe bwe yatuulanga n'akareediyo okuli Soloti FM, buli ssaawa 7 yali abamanyiizizza. Bonna tebaali balokole, neebaza Katonda eyampa okuyitibwa okusaba n'abantu bonna, abalokole n'abatali balokole. Era ensaba baagiwulira nga nsabira abalokole n'abatali balokole. Ne babeeranga awo 7 we gwakoonanga. Bonge ebirowoozo bye bibagamba ti omusajja oli asaba ku Soloti kati atandise. Ne basumululako omu, tebalina akareediyo, wabula batayiminga ssaawa. Ne basumulula owookubiri, tebalina akareediyo, batayiminga ssaawa. Ne basumulula owookusatu, baalinga 10 n'okusoba. Bonna baavaayo mu kkomera. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bonna baavaayo mu kkomera lwa kukkiriza nti awo oli w'abadde asabira gwe baasooka okuyimbula eyalina Soloti era nga yamanyi kyakola. Bwe baalaba nga kikoze ne batandika okukoleranga awo. Bonna baateebwa. Agasanga agaabaliko gaali ganene. Naye okukkiriza n'okwesiga Katonda kikola enjawulo y'amaanyi. So ngenzeeyo okuwa obujulizi bw'abaali abasibe abo nga nkutegeeza ne bw'oba toyina akareediyo ne bw'oba toyina TV. Bw'obanga ddala tuli mu mwoyo gwe gumu era ng'oli mu kisiibo kino, ekisiibo kino omulamwa gwakyo mulungi nnyo. Gugamba nti Mukama mpa amaanyi ngende mbeera omujulirwa wo. Mukama mpa amaanyi ngende mbeere omujulirwa wo. Toyina bw'oyimirira n'okola ebyo Katonda bye yakutonda okukola ng'omulaba akutunulira butunuulizi. Weetaaga amaanyi. Mu njiri ne mu misingi ngenda kutemaatema ebika by'amaanyi neera biri bimeka. Mu buli kintu kyonna weetaaga amaanyi. Mu buli kintu kyonna weetaaga amaanyi. Ne bw'eba famire gye weezaalidde, bw'otoba n'amaanyi famire ekulema. Weetaaga amaanyi ga Katonda okumanejinga famire yo, okumanejinga mukyala wo, omukyala okumanejinga omwami wo. Weetaaga amaanyi.